Jange era kwata olupapula luno omusika lukwasiza gamba weewaawo weewaawo mu mutima ki okikude ku mutima bulungi kaakano nsingudde ekifaananyi ekibadde wano kiriwo kireete leeta ekifaananyi kino baseba ne banyawo mulawo omukyalo oyo mulengera Simayire eyo mulaba Simayire eyo tambuza Simayire Obuganda bulabe enseko akaseka akabadde ku lukazi emmekete emamuli enjasabigwe enkwatanga bwono ono ali mutaata ne maama babiri yalinga atambula nabo mukyala Kayondo ono kana akaseko ke mulaba wano ke yasekanga bwe napakinganga emmotoka nga ntuuka ngamba gwe mukyala Kayondo nga vayo waji awo ng'emboozi etandikira wano nga twewuga nga tubuna ensi yonna mukwano gwange atagambika kana akaseko kano ke kabadde tekamuva ku matama okuva lwoze paka lwosiibudde n'ogenda gane mu kkubo gy'obeera omisinga olwalirwe akamwenyumwenyuke byonna binaifaanana bwebityo ffenna ng'abali wano tugenda kusuwa mukyala Kayondo bantu muli eyo mwina abazadde bammwe naye nga si bakwano bammwe tubadde twabaza omukwano nga tulina mukwano gwaffe obeereyo n'ogira n'owulya ng'omisinze omukwano gwa mukyala Kayondo ze buli mbadde n'olugendo oluwanvuwanvu nga ndaba ngenda kumala essaawa nga namba nga ndi mu kutambula nga nninzeka mu mmotoka nga njiiya n'enkubira mukyala Kayondo nenteeka mu lawudi awo essimu wansi ne tugenda nga nkuba emboozi etagambika nakunyumiza bino nakunyumiza biri nakunyumiza biri gy'oli abalamu olunaku lwakusatu alyoka afe nga bukya kati nali nva eyo kyanja ku likodinga zino interview zemulaba ku TikTok omuntu obutambula obubasanyusa nga mbadde likodinga ne kasu kati mba nzija nentunula nga ndaba nne eddakiika nga 3 neŋŋamba yi zino ngenda zikolamu ki nenga kanzikubire mu mukyala Kayondo sawa zalinga mu 10 kitundu awo nenga kanzikubire mu mukyala Kayondo ne tutandika mukyala Kayondo oli otya gye tuli munnange oli otya oliwa nanga ndiwa newaka nanga wange nakulabye ku TV nga bakuwa byawaadi ate babadde bakwebaza ki ne mugamba nti owaye Ndejje University yatusiimye nga yebaza emirimu gye tukola mu media bwebiti ebyo nanga bannange baana mmwe naawaadi muwangula ebintu byesitegana kutegeera biki biti emboozi netandikira awo netuwaya netulandagga mbadde n'omukyala awo maama Nambogo nemugamba nti nno okimanyi nti nno bigambo byenasembayo okwogera ne mukyala Kayondo yakwogerako kakati nga nangamba nti munnange nno ti bwejeno olina akataka bwotagenda n'olambula omukyala oyo maama Nambogo omulaba nti munnange ate nno muntu waffe nageze n'okwongera okunoonyereza tubiinako n'Oluganda naye buli bwejeno wewefula bize ng'odduka ng'ogenda olabako nze nzekka tutandike ng'okulambula abantu suuna konze maama kituufu nagamba kati lwojja nti tusooka ne maama Nambogo tumale tugende tulambule maama Nakimera maama Nambogo wali oba maama Nambogo oli aliruda walika ku mukono abantu bakulaba omukyalo oyo bakundekedde nno kati nno bakumusuubidde siiramu kasente mpaale maama Nakimera aliwa maama Naki yagenze eri nzizi mukyala naye musajja wakubiri oyo naye so netubanyumyako twanyumiza emboozi emboozi za mukyala Kayondo zitera kubeerawo nga zakubalaatabalaata akulekera bulekezi nseko era tube okusaga kwatuyitira era njukira ekigambo kyenasembayo okugamba mukyala Kayondo namugamba nti ng'obudde bwa pulogulamu ddala butuuka abula eddakiika nga 10 nemugamba nti owali mukyala Kayondo nti bwangi kale nno jja gomesiza ku ssimu yange bwetyo bwe namugamba jja gomesiza ku ssimu yange nanga kale nga ngenda nkola pulogulamu essaawa esooka mba mpumuddemu ku ssaawa 12 nga Dr. Nikweri ankubira essimu owange suuna kiwangi maama wo bangambye mbwagudde tungadeno dokita bakasoma babuze kati atandise kudda kubalaatirako omukazi gwenjogedde naye agwaki mbwagudde ate tategeera bulungi ebintu naye gyendaga dokita ngaddamu akwira ogwokubiri nga ŋŋamba ate mbadde ngenda naate ne bansooka bamututte mu ddwaliro ng'olubambi agendeddeko ab'ekyalo batuya bonna bamukyala ndagaano bannange mwebali nnyo mwebali eddala nga ne bamutuusayo mu ddwaliro ebintu nga tebyongera kubeera nga bibijja bate bamutaddeko oxygen
tukayo nga ntandika ngamba kati nkolinyiza kuyamba ntya gabagamba soko wedeza sente tutugire tukebera omusaayi nga ntandika ngamba nkubira n'abantu banaye mumpereze sente zino yokusimu eno nga saagala kuba ku bantu bamuwenda gajjala nesindika sente paka lwe baŋŋamba nga waliwo sikaani emu gye bakoze esemba yawo dokita naŋŋamba nti balabye akasaayi nga kakiridde mu bwongo oba tukoze tutya nempulira engeri dokita nikweri gyawunzikamu nga mpulirira ddala neina gyerage batali walambulukufu nga dokita ono ayagala kwogera bigambo kyona nemugamba dokita tukoze tutya naga kati ekyokola okimanyi tugenda muleeta e Kampala eyo gyebasobola okumubeera nga bamukolera sajja leyo gyebasobola okugikolera tewali walala kakati nga tudda byakwiriba ambulance olwo mpuliziganya ne mwami mubiru baneiba baffe wano baganda baffe abo nabo batukoze obulungi obutagambika mwami mubiru ayiribe ng'oyinza ogamba ayiriba na maama we aŋŋambye kati sooka okole bwotikola boti kyo kireke nja kikola kira boti kakati aŋŋamba nti tugenda kusimbula tujja Kampala kati ate nzemu omukubya nti musimbuliraga nti dokita agambye tugire nga tulinzeeko kubanga omulwadde ali mu mbeera mbi tuleke musuukunda nnyo nga tannakutereera tugenda kusimbula ku makya anange nensula nga mpukunadde nga siri mu mbeera nnungi nenkubira liita nemuga liita nti wangisooka oveeyo ewuweeyo ojje tusule ewaka eno era liita najja ntusulawo nga tutudde nga naye tweralikidde kati nze nenzijako essimu yange bunziruka ebizibu bana ayagala okumumbikira nga bajja kusanga teriiko abeere nga atafudde nange nagijjako nange kati kyokka nze nzijeko tukwate ono alemezaako tiwalemezaako yaye ono yalemezaako yaleeta ebizibu kati bagenda okugira mbaawo tulo tunzibaawo ku ssaawa nga 10 awo ngenda okulaba ono nga nkonako nga ngolokka ngenda okulaba namusanga amaziga gamuyitamu gati saatawana kubuuza neŋŋamba kiwedde nze no nalina embeera erowooza mukyala Kayondo mutasobola kufa era okufa tulina okusooka okuba nga tukirowoozezaako nnyo ne tukiteesanako naye mukyala Kayondo lwaki bw'aba afa nga ndabira ddala tekisoboka omukyala ono gwolaba ono mu bintu byonna ebintutteko ssente nga zimugenderako ekintu ky'okulwala lwati kibaddeemu sirina bulwadde bwa mukyala Kayondo bali buntutteko ssente zisukka 15,000 abeera mu buntuntu awo ate nga wajja amabega wano gagenda kati maana tukoze weerezayo 5,000 dokita Nikwezi noweereza ng'obusentesente bwabeeramu bwebwo sente ze nasoose okuweereza ku mukyala Kayondo awo ennyingi zez'olunaku olwajja weereza era olwakikoze kyokka lwataasobodde kuwona annange kyewuunyisa genda kumisinga nnyo omukyalo ono twakula ne maama ono nga tulaba bingi kubanga yatuleka taata waffe yatuleka tuli bato tugenda okutandika okutunula ng'abasajja abalaba nga tuli ne maama ng'olaba playing roles za mirundi 2 eya taata neya maama yalina embeera gye yateekawo taagala mukyaka ndi ali mu kubiwa kibooko ez'amaanyi enkambe nga netteka agikuba nodde engulungo oli eri ye ng'ate ali wali awaata yantemako n'akaso wano n'atema akaso omusaayi ne gutandika okufuumuuka n'aŋŋamba ng'ali mu ngeri erirawuze nga tafaanana n'aŋŋamba genda wali ono gekibwakula tuoteekeko n'awaata emmere ye kati mba kiteekako nanga nkakutemye ojja kirakako ne mukazi wo ojja kukirakako ne mukazi wo enkovu yo ngiinako wano remembrance ya mukyala Kayondo yankubira nali neekaabya yali awaata nakola nina okulaba akasomero kiranga omusaayi kaakati yoyo mukyala Kayondo kati tubuze twiriba naye yatuka ekiseera n'agamba mbu nno sigenda kuddamu kubakuba njagala ennaku yammwe ebeekubire kakati kuba nti tufiiriddwako taata waffe awe twawulyamu njagala ennaku yammwe ebeekubire ng'olwomuggo takyagujja bulungi ng'alwawo ne tugenda tukola eddalu ate oba tulekedde mbwe ennaku yaffe bwe twekubire agenda okulaba nga tuwaba n'addayo
nga mukyala Kawondo atukulizza ku mukono gw'ekyuma okusobola okubeera nga tutuuse ne tuvaamu abantu. Naye mu mbeera yonna nze natunula mukyala Kawondo twatuka ekiseera enju taata waffe gye yatulekamu negenda efuuka ekizibu. Njagala okusooka okutwala mukisa guno okwebaza ne Mwami Nyanzi. Bannange mbadde ate ndyalidde Mwami Nyanzi George ali. Mwami Nyanzi George oli ludda wakuyimireko nkula ali ludda oyo Mwami soka mukubire Nyanzi George engalo ez'amaanyi babuulire. Waliyo abantu abalungi Mukama Katonda bakutengekera mu bulamu. Mwami Nyanzi George oyo taata waffe bwe yafa twalwawo okumanya nti nno gwe twalwawo okufiiringa embeera yagwamulekwa eryawo. Omusajja Arama n'agenda atulekera Nyanzi oyo. Nyanzi n'agenda ayiriba naffe ng'egenda agobe nayo twali tujja ku taata waffe nga Nyanzi agenda n'abinoonya bambi oba oli akawungezi ng'ayingiddewo nabyo. Mwami Nyanzi webale nnyo webali eddala webali nnyo mukwano gwange. Ate Nyanzi nze alina engeri gye yanjagalamu ey'enjawulo okusingako ne ku bano. Yatuuka ekiseera nze ate n'agamba munveewo wano n'antwala n'ewuwe nga mbeera eyo ewakaawe. Mukyala we n'anjagala nnyo n'agenda nti byekyejo. Waliwo olumu nali ngenda ku ssomero negenda neekaabya nga siina nsonga naye nga njagala musoomadde ki ali luddawo mukyala guno omukyala ono yakola eddaalo ya maama kajja nankyalira ku ssomero ebbanga lyonna. Abala nnyo bali eddala mukyala Nyanzi namuyitanga mugole buli mu kaseera mujja njagala yakudda muyita mugole naye nga ataabunidde mu bufungo. Bingi bye twakula nga tulaba wano nga bwe mulabawo tewayinza kumala kulima mmere esobola kuliisa abaana nga bano bonna nga b'obalaba. Maama wange yeeyazikanga ewantu w'okulimira kati ng'alimira eyo waliyo ewantu gye baatwazikanga ne tulaawo nga tulimirayo nnyo netuuka n'okulowooza nti oba twagulawo naye nga titugulangawo wabula nga eyatulwawo ye bambi atukwatirwa kisa. Kati ate waliwo ebikande bye yagendanga n'asaba ekikande ng'ekyo n'akikandula aba yakamala okikandula akituusiza eri kati nga oba oliawo nga eyakimuwadde ajja. Mukyala Kayondo gyebaleko munnange oba ogenda kugamba okyamukwana ono ate kiki Saalongo yagambye alina byayagala okukolerawo tokambye ekikande amaze kikandula kiwedde. Munnange mukazi watunga awavaawo ng'atandika anoonya walala. Akati Mukama Katonda bw'annyamba n'enkulaakulamu n'envaayo n'anteekako omukono nange ne ndaba ku kkala ya ssente ne ŋŋamba nina kutandika na bintu bye nalaba ebiiri bya mukyala Kayondo ebimulabye ennaku. Mukyala Kayondo nga ne wano baganda bange banjulire namugulira ebibanja n'atuuka n'agamba lekeraawo nawe kola ebibyo. Era ekibanja kino gye tugenda okumuziika yagenda okusookayo yakyerondera n'agamba nti nedda ebibanja bya mutabani wange byangulidde bwe baba batandika okutuziika. Era bannaye mbagambira wano enzizi maama waffe yasookeddeyo ffenna abaana bamwe boki bonna ffenna tugende eyo ewali ekijja kyaffe kati tutandise eyo kati njogeranga musika era tugende eyo. Bwatya ki gafa n'agaana jajjamu kakati ensonga nejjeeba bwetyo. Maama waffe yabadde byonna twagadde nnyo maama waffe obulamu bwaffe bwonna akiraba abadde asobola okukiraba. Nsiina mbeera yonna gye mbadde nteekawaawo mbu nga nimbalimba wabula ku kimu zibadde kimba ku ntobo ya mutima eri mukadde wange ono. Nze neewuunya nnyo ku mukwano gwe mbadde nnina ku maama wange nakati gwe nkyamuyinako okubanga nsobola okuyimirira wano naye mumanyi lwaki nyimiridde wano nenjogera bwe nti kuba kati waliwo abadde tebakisuubira nti Ssuuna asobola okuyimirira kugundi ku mulambo gwa maama we n'ayogera nga mukalu bw'ati. Waliwo abadde tebakisuubira naye kize lwa nsonga nti nno nti nze ng'omuntu manya nti mmwe bwe muli bakwano bange ntuusa amaaso nolaba ababukedde nolaba abokukyalo nokyusa nolaba maama gundi nolaba kati ng'owulira omutima gugumye. Omutima gwange nze ekimanyi waliyo akadde temugenda okubanga mugenze kubeera mujja kugenda
nina obuzibu era bwenja okubeera mu ngumanyi naye kati wano nga wemuli wakiri katugendere mu maaso awo. Maama ono nagamba nti sijja kukkiriza nnaku yonna kumulaba. Nenjimugobako waliwo naye mu mmotoka nga tyokwataka vidiyo ako tutambula wamu akalaba ne mubugamba naye mukyala Kayondo ng'ojoga nnyo nga bweyagala nnyo n'agira n'agamba Mukama Katonda namusaba ne mugamba tampa bukadde bwa nnaku era ampa obukadde naye ng'obukadde bwa ssanyu mwebaza siina kye sifunye ng'agenda ng'ayogera bw'atyo. Mwami Suuna ow'okudduka ly'oku Balodo oliwa oli wano alidda Mwami Suuna ate mukyala we kale waye taliwo. Mukyala wa Mwami Suuna aliwo aye kana italiwo. Mbadde njagala abeere ng'omujulizi ali luddawo. Mukyala wa edduuka eryo nalikwasa mukyala Kayondo namuwa ennamba ya Mwami Suuna ne mugamba nti buli kyowulira mu bulamu ng'okyetaaga kubanga okubisimu bakireete neza boda sigo olina okuzisasula. Bw'aba sabbuuni erina kuba bokisi, bw'aba sukaali kalina kuba kasawo, bwe babunga era bwe kirina okuba. Byonna abadde babyetikawo ekisinga nze bampeeza ali bbiru nti mukyala Kayondo yaluta bya 37. Mukyala Kayondo ne muggumirizaawo. Omusajja wa kusupa oyo mwami ani oba omusajja wa kusupa ate n'ennyama wabadde ajja ennyama nga buli kaseera akuba simu teyeetaaga kuba nti naahuuza nti oba ki ng'ennyama ekoze ekyemutuuseeko wano awo we mbadde mutuusiza. Phone dipo aliwa waliwo omukalo gwe bamutya phone dipo alina ow'amasimu mu tawuni awo mu kibuga Masaka. Natukugamba mukyala Kayondo nti essimu we bulyanga enyenyegeddewo ne wawulya ezitowamu genda wa phone dipo akuwa essimu empya era wafiiridde nga yakatonda essimu wa phone dipo wiiki singa 2 naye ng'ali awo ne mubuuza naye maama enkadde yabadde simanyi naye era ebadde entani awo. Waliwo omuganda nga bamuyita DJ Charlie ali ludda wa muganda Charlie GMK wakiri bo bayinza okwogera. Charlie GMK atunda by'amasannyalaze ne mugamba nti bw'obanga olina ekyamasannyalaze kyonna kyeyagala kubira oyo. Mukadde wange wali asobola n'okumala emyezi ena nga teyeetaaga na kubeera na kashi mu nsawo olw'ensonga nti alina okubya essimu n'afuna buli kyeyeetaaga. Ebyo nasaabikolanga lwa matanta ng'oba nina nnyo naye nabikolanga lwa mukwano nga mpulira Mukama Katonda njagala akadde kenkyalina omukazi ono aleme kubaako kwegamba obulamu bwa mbeera gyafiiringa nti ate waliwo ekiganye era ndi wano okubategeeza ti omukadde ono wadde Mukama amuyise naye gyali agenze atusiimye abaana be. Tubaddewo siina kyesikoledde mukyala Kayondo mubadde temulaba nga wanyirira nga munene abadde munene nga yeeyagalira ddala bulungi nnyo era maama wange omulungi. Tugomye kulaba lunaku lwaleero tukutwala nzizi gye tugenda okukuleka naye ogenda kusigala ku mitima gyaffe ebbanga lyonna olw'embeera nti tugenda kuba tujjukira taata waffe tujjukira ne maama kuba byonna byonna bituleyize nga tukulaba. Obadde muganzi nnyo ng'oyagalwa n'abantu ku kyalo babadde bakwagala obadde mulungi nnyo. Abaana ba Kimusuna Beni babadde bajja wano ne bamuleetera ebirabo ne baleeta ebintu ne bataŋŋamba nakuŋŋamba naye nga bagamba kimu nti mukyala yazaala omwana n'amuwa empisa. Ffe twagenda e Kampala Mukama n'atusuulako akasubi ne tukolerayo amannya ne tufuuka bannaggwano naye era twasigala tuli bakkakkamu nga bwe twava ewaka. Nze ebintu by'abasika ebingi ennyo nnyo bye bakola ne fujja epitirivu nze tono nnyo nze nasigala nga bwe nnali sirina kintu kyonna yadde muze nagumu gwe nakoppa kubasita mubakola ki beeraga bematira tebalamusa bantu bakola ki byonna ffe twasigala tuli down to earth. Era bw'otutunuulira n'embazira ttone tewali ayinza kutwogerako kigambo kyonna ekikwatagana ku nsonga eyo bw'abaana baabo beeraga ffe nga bwe twagenda bwe twakola ki bwe twasigala nga tuli bwe tutyo. Olw'ensonga eyo twebaza mukyala Kayondo yatuteekamu empisa ezo. Mukyala Kayondo abadde atuleeredde abaana oyinza kuneepakirako oti oba mukyala Kayondo ali wali gamba muleete omutwale wa maama ng'oyogeza maanyi naye kati abagenda tulinnyako tugenda baddamu tugenda kola ki ojja kukiwulira agambye ngenda kukiwulira mutemukiwulira kale nno bazzukulu bagenda mu misinga nnyo
ebitagambika. Mukyala Kayondo w'omula mirembe. Mukyala Kayondo tukwatire ekifo. Halo Mukyala Kayondo tukwatire ekifo. Bana ffe akaddeko neero tuli olyawo nga tuyingiddewo naffe nga tuzze. Wabula Mukyala Kayondo nkuloopera. Ogenze okimanyi nti nno waliwo embeera eyamenya omutima. Omwaka gwonna oguwedde nze mpise mu bizibu. Sijja binnyonnyola mwenna mubimanyi genze nga njiriwa. Buli mbeera ebadde etuukawo nga nziruka emisinde nga nzija wa Mukyala Kayondo nga mugamba maama nti wangi ate nga biri bwe biti. Ng'akulera ng'akusa ku mubiri gwe ng'akubirira ng'akulimbalimba ng'oddayo e Kampala ng'oli mugumu. Oba akatula ina ku ssatu nga baba ng'ekirala kidda ng'era okomawo. Abadde alina ebigambo ebirungi ebikukkakanya omutima nga ne boogerawo bwogezi naye ekigambo nga kimu ne muwanyisiganya ng'owulira oteredde ng'okomawo. Munnange gwe mbadde mpaabira. Mukyala Kayondo teyalwadde, yaseerera buseerezi n'agwa. Olumbe lwamukwata awo n'awulira ng'omutwe gumuluma n'alajja n'abadde omutwe gunzita munjiwa amazzi mutwe nfa omutwe munjiwa amazzi n'azikira. Teyadda mugifu. Mukyala Kayondo teyalwalako. Mukyala Kayondo simujjanjabye. Kinnumye nnyo waki n'aliyiribyeko bengenda ne baganda bange bwe tulambula ku mukadde wange naye tekisobose. Agenze mu ngeri ekanga mukazi gw'otukanze ennyo kale olimba. Mu mbeera eyo nkutuma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze ne byokoledde ekkanisa bibadde bingi. Mukyala Kayondo bw'otuuke wa Mukama Katonda njagala omuwaabire ompaabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja omuyita Kamoga Properties wa Kuntebe Road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera. Basaba maama bw'obanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Ennaku yonna n'ebizibu byenda genze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunye mwaka guwedde. Maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonaakunyumya n'ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera.